Abalungi abebitiibwa tugenzeeko mu surati Al-Ankabut aya ya 25. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa qala innama ittakhadhtum min duni Allahi awthana mawaddata bainakum fil hayati ad-dunya thumma yawma al-qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Abebitiibwa aya eno eri mu surati Al-Ankabut yali nabbi wa Allah Ibrahim al-Khalil alayhi as-salatu wassalam. Oluvanyuma lw'okubeeranga abashiriku bamukwata ne bamusuula mu muliro, Allah n'amutaasa omuliro ogwo. Kyeyava ayogerako gye bali ng'agenda okutambula abaviire, n'abagamba waqala innama ittakhadhtum min duni Allahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya. Bantu mwe mukimanye timusazeewo okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ne musinza amasanamu, ne musinza entaana, ne musinza emiti, ne musinza lubaale, ne musinza byonna bye musinza, ne mulekawo Allah tabaraka wa ta'ala. Awthana jam'u ya wathan. Awthana ye pluro ya wathan. Nga wathan kye kintu kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Liyinza okubeera essanamu ng'abantu ba Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe basinzanga amasanamu. Esobola okubeera entaana nga bwe yagamba alayhi salatu wassalam, Allahumma ay Allah la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ay Allah nkusaba ontaase entaana yange okugifuula ekifo ekisinzibwa, okugifuula ekintu ekisinzibwa. Wathan gusobola okubeera omuti, wathan esobola okubeera enjuba. Ekintu kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kiyitibwa wathan. Ebingi biyitibwa awthan. Kati Ibrahim al-Khalil agamba abashiriku b'omulembe gwe ti innama ittakhadhtum min duni Allahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya. Omukwano mulina mungi gubasaza mu kabo, muli banywanyi nga musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omusamize wa wano muba n'omukwano mungi nga mwalula abalongo, muba n'omukwano mungi nga musamira, muba n'omukwano mungi mu ssabo, mu biggwa nga mukola emikolo gyonna egy'ekishiriko, muba n'omukwano muyitirivu. Innama ittakhadhtum min duni Allahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya. Wali obayiseeko nga balula abalongo, n'owulira embuutu, n'owulira eŋŋoma ezirimu ensaasi n'okkuba engalo n'obuyimba, nga bwe bazina, nga bwe bawemula, nga bwe bakola bino, nga bwe bakola biri. Wali obalabyeko mu kuziika kwabwe nga baziika abasamize baabwe, engeri eŋŋoma gye zitokota, ensaasi, obuluulu, amazina n'ebifaanako bwe bityo. Omukwano omusuffu naye luddawa yabaga nti fil hayati dunya, nga mukyali wano ku nsi. Thumma yawma al-qiyamah, naye mwina gye mugenda bwe munajja ku lunaku lw'enkomerero, yakfuru ba'dukum bi ba'd. Buli muntu agenda kwegaana munne. Satahduthu adawatun azima. Mugenda kubeera n'obulabe obw'ekika ekyawaggulu obusinga abalabe bwe babanga nabo mu bulamu bw'edduniya, obusinga abalabe bwe babanga nabwo mu bulamu obw'edduniya. Thumma yawma al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Mugenda kwekolimira, mugenda kwelaana. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Mugenda kwelaana, mugenda kwevuma, mugenda kwerekereza ebigambo, mugenda kwekasukira ebigambo. Laula antum lakunna mu'minin. Taifa emu egamba abalala, osanga omusajja eyakulikirutinga okutwala mu busamize mu ssabo
singa tiyali gwe nali badde mukkiriza. Nali simanyi bino ebyokusamira, nali awo kaduuka kange nojja n'otuulaawo nenkunyumizaamu ebintu ebitambula bulungi nongamba gendako mu kyalo nenkugamba ebintu ebyo kweri gyebiri ebintu ebyo naye mbitya gwe seweesiriwaze era ojja kubeera bwotyo kati amabanja gonna golina abaana bo tebaasome okakasa laula antum singa simmwe buli muntu atunuulira emikuruuti ng'omutwala eri okuzikirira kuno nga bwamusongamu ekigalo laula antum lakunna mu'minin singa simmwe twali badde bakkiriza. Qaalu bano babaanukule anahnu sadadnakum anil huda mutya Allah mukakasa ffe twabagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Anahnu sadadnakum anil huda idh ja'akum bal kuntum mujrimin nammwe baali ba mujrim tetwabakwata kubasikambula kubasiba ku njegere kubakasuka kabangali kubatwala mu masabo wabula mwali ba easy recruits kagambo biri busatu ng'olekawo irimu yonna gy'owulidde mizikiti ng'olekawo okujjukizibwa kwonna ng'olekawo yaata okuba entammeka mu busamize nga watandise dde okuvuma abo baseka mara kwetereza abo baseka batujjeeko nabo abo baseka tebeetukuza nnyo bakaafuwa zono bakaafuwa zooli ng'otandika ng'ovuma ng'otwaga okutuusa lw'okamukiramu ddala n'entengerezi z'ekikkiriza ne zikugweramu ddala n'otandika okubanga wildfire omuliro ogubumbujja oguli ebibira olumba okakkanya ojerega abagamba nti sinza Allah subhanahu wa ta'ala tewali kyobavunaana tebakutwalidde maaliyo tebaganye kintu kyonna sinza Allah tosamira munnange gyogenda waliyo okubinnyonnyola bino n'olyoka otandika okuwanuuza omugambo omuyitirivu omwana omuddugavu ne bwe munaakola ebyabawara mukimanyi muli baana babaddugavu obuddugavu just neefuuka ensonga ekuleetedde okukaafu ali Allah subhanahu kubanga oli mwana wa muddugavu. Fe abaganda n'otatwala birowoozo ku ani yakufula omuganda ani yakutonda okufula omuganda kikyayagala ebigambo ebikugamba kibikuluŋŋanya bitya bwotyo okutuusa okufa likukusanga ng'oli mu mbeera ey'omutawaana bwetyo n'olyoka oyingirira emitawaana egy'olubeerera. Nsaba Allah atutaase okubeera ababazi ababi. Kati Ibrahim agamba abantu be ti innama ittakhadhtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya. Amazima mulina omukwano musufu nga musamira nga mwalula abalongo nga mugema enkuba nga mugoba ebyokola ku byalo nga mukola bino nga mukola biri shirik ensasi obuyimba engoma engalabi okuwawoola ebirege n'ebifaanako bwe bityo. Thumma yawma alqiyama ne ku lunaku lw'enkomerero yakfuru ba'dukum bi ba'd buli muntu agenda kwesamba omulala ng'ate bw'alumba wa yal'anu ba'dukum ba'da nga mwekasukira ebigambo eby'omutawaana n'abagamba nti wa ma'wakumun naaru ekyo nga tekibagasa mugenda mu muliro wa ma lakum min nasirin teriyo kabona ayinza kukusikayo nga yakusooseeyo teriyo kabona agenda kukusika mu muliro nga yakusooseeyo teriyo mushiriku agenda kukujja mu muliro nga yakusooseeyo. Thumma lanahnu a'lam billadhina hum awla biha siliya. Allah manyi bulungi nnyo mu mmwe ani agwana okusookayo nga bwe kiri nti abasinga obulungi be basooka mu jjana n'abasinga obubi be basooka mu muliro. Billadhina hum awla biha siliya. Abalungi ab'ebitiibwa tutya Allah subhanahu wa ta'ala mumanye ti omuntu yenna afanga mushiriku omuntu yenna afanga akola shiriki oba yeyita haja oba hajati oba yeyita swaba oba yahe oba jama oba ku dduuka lyawandikako nti Musiraamu General Enterprises oba kyonna
oba ntalabuuse oba kanzu oba butayirire oba minagiro oba majubba oba ekintu kyonna kyeweenyumirizaamu ng'omusiraamu naye ng'ogattako Allah subhanahu wa ta'ala ogenda mu masabo olina amasabo olina ebibuzi bya lubaalo ebiriga bya lubaalo oyalula abalongo ogema enkuba weeyambula ebusiraani ofuwa emmindi olina emidaala egitunda ebyawongo whatever you do kyonna kyokola bamaseka kibagamba emisaala nekyo nti oyo shiriki oyo shiriki oyo shiriki oyo shiriki munnange kiveeko la taghtar bikathrati lhalikin tugumaazibwa obungi bwabazikirira wala tastawhish biqillati salikin tufune ekiwuubaalo mu butono bw'abawona okuwona kwe kuwona n'okuzikirira kwe kuzikirira kojjanga oli mushirik tukhalladu fi nnaari khuludan abadiya togenda kufuluma mu muliro bugenderefu oli tunuulira n'okompeyaringa omusajja eyali yakuleetera okukola shiriki oba omwana oba ekintu kyonna oba akadduuka oba ekintu kyonna n'okikompeyaringa ku loosi gy'oguddeko ng'ofiiriddwa ejjana n'omutawana gw'oyambadde ng'oyingidde omuliro n'olabanga wali mubazi mubi wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze kwekyo Allah tabarak wa taala kyayagala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan insemyo innaka الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته